nkwanirizaako nnyo amakya g'olunaku olwaliro olwokuna webale kubanga otegasseko wano ku NTV ne Spark TV, Facebook Live ne YouTube mwenna tubanirizaako mwebale kubanga mutwegasseeko yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Eddakiika ziri 7 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya, ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi guno ogwa December. Tubuzaayo ennaku mmeka okutuuka ku Christmas? Ennaku 11 naye teka tubale 10 kubanga ate nga 25 olwali tuba mu Christmas yennyini. Nsuubira nti mukwano Mukama kuteereddewo akutaddewo obugabirizi era byonna ebiganye byonna bimukwasa abimanyi ate era byonna abimala kubanga ajjukira byonna biba bibyo oteekateeka n'okutuukiriza ate kuba kukwe so tobemalaako mirembe kyonna kikiri kijja kuggwa. Olunaku olwali tusazeewo okuba ate nga tuwogera engeri tugenda okumalako omwaka. Omwaka ogenda gumalako otya era gugenda kuggwako gutya? Oli mu maziga weekubagiza naye ate nga mukwano gwange tomanya, toyinza okuba guno guganya okuggwako obulungi naye ate ogujja guyinza okuggwako n'emirembe. Biki ebyo bikutawaanyiza ebikumazaako omwaka guno nga wennyamidde oweddemu essuubi? Byonna tugenda kuba tubyogerako amakya g'olunaku olwaliro. Tuyine Christine Mbabazi era ono ng'abudaabuda abantu ngenda kuba nkomawo naye. Ndi Ruth Kalibala Bwanika, MwasuzeMutya. Eddakiika ziri 9 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Webale kubanga twegasseko wano ku NTV ne Spark TV n'abali ku Facebook Live ne YouTube mwenna tubaanirizaako nnyo amakya g'olunaku olwaliro. Ndi ne Mbabazi Christine ono omukyala abudaabuda abantu era nga twagala okulaba engeri gy'ogenda okuba ng'omalako omwaka ogwa 2023 ate bulungi newankubadde waliwo ebisoomooza ebitatuukiridde oluusi biyinza okuba biva ku ggwe oluusi ku bantu abakwetoolodde. So twagala leero ate tube nga tukyogerako ogenda ogumalako ng'endowooza yeekyuse. MwasuzeMutya mukwano. The beautiful Christine. Thank you. The beautiful Kalibala as well. Tuyina engeri gye tweyitamu oba tuli baluganda. Right. Engeri gye tufaananamu waliwo ekutula ne ŋŋamba, is she my sister? Yeah, but we are sisters, obviously, in one way or the other. Yes, spiritually, we serve the same God. Exactly. But we are one in one way or the other. We should not look at differences in any way. Naye weerabira nnyo erinnya lyange eryokusatu lyenjagala ennyo. Christine Mbabazi. Ndundu. Ndundu. Akasijja kudamu dyerabira. Nditegeeza ki? Ndundu jjajja wange yali mpa baali bamuyita Nzabandora Dorothy. Yankuza nga nkyali muto. Naye yaŋŋamba nti it was a beautiful white calf. Kati yamututanga Ndundu we kuba bayagalanga nnyo ente dda. Kati nga ndabanga ekito jjajja wange yantuma enduusi. Ekibuzo ekito. So bajjajja balina engeri gye batulamu mu ngeri enjawulo. Naye era nga kiri nkisigalako twetaaga DNA. Mwami Kalibala alina okunyonyonyola. Twebaza Mukama. Gy'obulidde. Mbaddeyo. Twebaza Mukama. Otuyisa mu mwaka. Tuli kumpi gumalako wabula ennaku ntono nnyo. Asobozese tuzimaleko nazo. Tegubadde mwangu naye Mukama akoze ebyamagero. Amina. I can testify it's been my worst year and best year at the same time. How? Can that happen? Simanyi bwe nsobola kikunnyonnyola. Your worst year and best. Naye nahitinga the deepest. Ate Mukama nzukusa. Omanyi okiringa ng'okufa n'ozuukira. Aquaman. Walako movie Aquaman. Atuuka wansi n'alida twi. So for me it's been the best and the worst and the best year at the end of the day. Kubanga waliwo ebintu kuva buto nga nkyali mwana bye nali njagala okumanya about myself ebyali tebiri clear. Kati nga for a very long time mbadde ngezaako okumanya ki nga researching nga finding out mbuuzaawo nga ndi so frustrated njagala ku finding out about myself certain things. Naye Mukama yanzigulire kubo and I found out ate ne bwe na finding out ne bihitinga so hard. Omanyi that hitting you nekutta n'olabira ddala ng'ofudde emotionally and mentally. Why did I even put my life on hold all this time? And you have these expectations and you want all these answers to all these questions. N'otuuka n'ogamba
is this what it is? Naye at the end of the day nechikuyamba nti at least you got the answers. Exactly. Because luli wali mu suspense, you don't know the why, the when, the where, the what. Kati nozifuna nofuna the reality yo nekuhitinga no dengulu no gamba okay sigenda fa. Yeah. Sigenda but now fa. This is me. If I have come this far, sigenda fa. No tunula maso mu mirror no gamba mukama. This has come for a reason. I told resurrecting for a reason. Kati it is time to own my story. When I'm owning my story, I accept myself. Omanyi bw'obeera ng'olina background ebadde teri nnungi ng'ebadde so full of pain and frustration and disappointment and hurt kuva buto nga so many things don't add up about you kati ate n'otuuka point n'ogamba I'm accepting my reality. I'm not a mistake. No. God planned. He knew about my existence. I may have been a mistake to others, but I was never a mistake to anybody else. Notunula no gamba. My story is not a beautiful story. It's full of ups and downs, but I'm owning my story. Owning it in the sense that I now understand why I behaved the way I behaved, why I did what I did, but not in a negative of beating yourself down of how could I, all that. No, you're like, I forgive you, Ndundu. I forgive you for expecting this and that. Yes, you had a right. Why not right? You deserved it as a child, you needed it as a child, but you didn't get it. And you will never get it. Coming to that realization, Ogamba, sigenda chifuna, si chifunye, dete chitegeza nti I'm a less of a person. I'm still complete in Christ, and I'm still whole. Not nule mabega nolaba, nti yes, many of the mistakes and many of the errors and many of the pain that happened, I was young, I was naive, I was innocent, I was in circumstances I didn't understand. So I fell a victim, right? So you're just like, you know what? It is well. I forgive you, Ndundu. I forgive you for hurting yourself, for putting too much expectation in yourself. Expectations in others. Oh. People around you. Because you wanted this one to do this, you wanted this one to be there, you wanted this one to do for you this. You expected because of the positions they had in your life. And that did not happen. And you're like, I forgive you for being too expectant. But it is well. I know. Absolutely. Kalibalate tukolanga mistake okulowoza nti no Katonda can be out of the picture. Because Katonda yatuwa true identity. True identity yafe. Olaba musimu no tujamu. First of all, tomanyi boze. Engeri Georgie yitamu yoka. Sometimes the circumstances they are very challenging. You need to have a superpower that you lean on. The power of God. We are a spirit. Yes. We live in a body. Yes. We have a soul that has a mind. I'm forging up my own thing. Me and you are a spirit. We are a spirit that I will make them in my likeness. Meaning we are like God. We are created in his image. Katiwatuba, we are created in his image, in his likeness. How can we think we can do without him? Chiringango gamba nti kino ekyennyanja kijje mazzi okiteeke ku bbali ku si kitambule. That's exactly what we do when we want to eliminate God out of the picture, because whether we want it or not, at the end of the day, when all is said and done, you will look back and realize that you made an error to eliminate God out of the picture. Because at the end of the day, what are you doing? You depend on yourself. And when you depend on yourself, what are you depending on? The flesh, the container? So that means spirit you mfu, eri dull, eri dead, very active at all. So at the end of the day, or struggling with your soul and your mind and your body to figure out life. And that is when we make one mistake after another, one error after another. Yeah, because at the end of the day, toina comforter, toina teacher, toina mentor, toina identity, your oringa shell, empty shell. Trying to figure out life. I forgive you, Ndundu.
to realize that. Kati kankubulire Kalibala, one of the things you have to understand, Chenayiga on my journey of healing. Kubanga fenno batwagala tetwagala. Tuina emotional and mental breakdown in one way or the other. Wate wajifuna buto ojifune in midlife. Wate wajifuna because whether you want it or not, we are in a world, ne Bible echigamba nti in this world you face tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Otegeera. Naye let me tell you, when I found a breakthrough yange, I realized the whole time I'm the one eyali. How? Ogamba, I will never be happy until I get this. Or I will never be happy until I achieve this. Yes. You understand? So no chiteka mu bongo ne bugamba, so we are not supposed to be happy until we are married. We are not supposed to be happy until the business starts. We are not supposed to be happy until the kids grow. Kati olabe ebintu etweteka mu nolowoza nti when ne questions ezimu zetwebuuza, when will I ever be happy? Not making unto abantu abalala be bayina the right to make you happy, or circumstances or situations. I think otukayo no gamba nti maybe when I become a manager I'll be happy. No tuka manager ate no labanga challenges zoina kweyo level ate endala nnyo. No lowers that when I get married is when I'll be happy. No way that when you get married, what are the challenges of marriage? No way that nabana bana kula nayo level. Exactly. So you have to determine and decide to be happy on a daily basis. How? Irrespective of what you are going through. Kankule Christine, oyinza okubeera ngoyagala kubeera happy. Naye nga embeera oluste kusobozesa kubeera happy. For example, oyinza okuba wetaaga okulya. Njukira nti nno Munnayuganda abeerawo ku dole age omuntu olya sente like embeera emmere ya bulijjo ya buliwo oyagala wayagadde okulya kanyama naye ogenda kufuna akasente kolinawo tekakusoboza naye ng'owulira essanyu walifunye ng'ofunye kanyama, so olina okwennyikiramu somewhere somehow. Anti kati Kalibala omanye obuzibu bwekyo bweba embeera oba abantu be bakusalirawo okubeera happy. Yes. Kati ekitegeeza you are a slave. Okay. Ndi serious ate. Yes, omanyi lwaki bw'oba tokifunye kitegeeza togenda kubeera happy, bw'aba takwagadde kitegeeza togenda kubeera happy. Circumstances n'abantu kati be badetermininga happiness yo. Ofunye gundi gift mukama gye yakuwa oba right mukama gye yakuwa kati ogitadde ku circumstances n'abantu. Are you getting what I'm saying? Yes. Because the moment you tell me never kaba kanyama, let's say you are struggling right now and you in one reason, for one reason or another you can't achieve it. But you natwala omwaka gonna togenda kubeera happy. Next Christmas was a celebration. Nange jagala kanyama. Kalibala, there are so many things to celebrate on a daily basis. The fact that you're even alive. Waliwo omuntu mudwalire essaawa zino nga ne test y'ennyama tagiina. Nga n'okuwunya obuwunya ennyama tasobola giwunya. Naye twelimitinga ne twecontrol ne tumakinga circumstances seem like tugenda kufa. Lwaki ofunye ennyama ogenda fa? Not really, but I would love to okulya ku nnyama. Yes, but you see, it is not bad to have a desire to want that to let's say kwagala okulya, but that should not be your determining factor. Eyokubeera happy, eyokubeera joyful. Better ne your hope nti one day, one time, soon I am going to have it and I'm going to enjoy it. Kubanga, it's not the first time you have tasted it or had it. No. And at the end of the day, nebona ajiria sigama mbuno desire yo njiri egenda kugwao. Era next time ero ogenda kwagala okuddamu jiria. So it is important okubeerawo nomanya nti happiness is something that you own. You have the power to own it. Kiringa ng'omuntu ogamba nti no sigenda kubeera happy mpaka nga nfunye emmotoka. Oba sigenda kubeera happy mpaka nga nfunye ennyumba. Oba nga nfunye abaana. Yes, bino ebintu byonna biri good and biri something that we deserve and something that we need in our lives. Naye okubiteekako eyo point nti determining factor y'obulamu bwaffe on being happy, that is wrong. Essaawa zino Kalibala, you have things you are desiring. I have things I'm desiring. Waliwo ebintu ebimu ebitakinga shorter, waliwo ebitakinga longer. But at the end of the day, we have hope nti tujja bifuna. By those basic needs ng'olina okuba ng'ozifunye Christine kiza obagaana nga zijja kumalako emirembe ng'olaba abalawo we bali but n'omunnyo tolina. Sweetheart, kale katugambe nti omunnyo tetulina. Let's be realistic.
oyagala kuŋŋamba nti tosobola kusaba neighbor oba tolina mukwano gwa kusaba munnyo batuukano ne bakoowa mwaka ku mwaka guno oba osaba busabe anti kati olaba si ku mwaka kuba kati naawe okubeera mwaka ku mwaka ng'osaba then there is also a problem you get my point naye waliwo okubeera nga nkusabye because of emergency mbadde n'ekizibu this year sisobodde for one reason or another ne kusaba obuyambi okusaba obuyambi is not a bad thing by the way kubanga at one point or another we all need help we need to support each other naye ekyogamba nti n'omwaka ku mwaka ate nawe obanga becoming lazy in one way or the other or comfortable in your situation naye waliwo by'oyitamu n'ogamba omwaka ogujja bannaye oba obulamu bwange njagala bukyuke tebuddangamu kubeera bwe buti so otya okutuuka point nga nsaba n'omunnyo you get my point noweebuuza nti kiki nsobola okukola okuimprovinga situation eno okulaba nti no mprogressinga wendi neŋŋenda mu maaso mu bulamu naye notabeera comfortable woolina olaba nti no or looking forward to progress in life to become better in life nti yes mbadde kweno level mbadde bino ebintu ndipendinga ku bantu balala but next time how can I do better okulaba nti now I no longer have to depend on others that means you are growing you are developing you are maturing kubanga oba oyagala oba toyagala ffenna tukowa omuntu atakula oba omuntu atadevelopinga kiringa ng'okuzaala omwana n'omulaba ng'ali mu same stage oba level all their life nga takula at all that is frustrating era omuntu yenna alina omwana atawanvuwa oba atakurolinga alina okugenda wa mudwaliro yeah because that means there is a deeper problem or a bigger problem behind the problem that you are seeing ani kadanze zizo questions emantanisa okufuna naye lwaki nze nembeera sigivaamu anti kati waliwo ogamba nti embeera lwaki sigivaamu naye nga you are condemning yourself judging yourself filled with guilt and shame ekyo kibeera wrong njagala kyenvudde ntandika nti olina okutuuka point no acceptinga your story nti waliwo byempiseemu ebintuusizza wano si kyekintu kye nandiyagadde naye embeera entuusizza wano not owning anogamba kale kati tuyize eki kubanga abantu abamu tukola mistake tuyita mu mbeera ate ne tutabaako kye tuyiga ne tuva mu mbeera nga tuli banyiivu nga we are disappointed and hurt by everybody and by every circumstance naye the positive way of healing or being restored out of a situation kutuula wansi n'ogamba kale kati kino kyabaddewo na contributing nze ntya what were the factors no evaluating a situation nga bwebadde nomanya nti kati ntandikiddewa ndi naani nkyayinawo kiki ekisigaddewo ku bino byonna byenduuzinze oba ebigenze ki ekisigaddewo at the moment kati bwe kiba kino kyensigazaawo ani gwensobola okusaba obuyambi wensobola okutandikira ideas kine creativity kine innovations kije nina no selling your ideas here and there naye nolaba nti at the end of the day oli mu progressing naye bagamba feeling sorry for yourself okwesaasira okubeerawo nga weesaasira maama ffe lwakuba twazaalibwa mu famire y'abaavu oba ffe lwakuba tetulina kino tetulina kiri oba nze lwakuba tebanjagala oba bino tebanjagaliza that is all negative energy. At the end of the day olina okutuuka point ne wetandika okwetunuulira ng'omuntu nolekera okubeera ng'odependinga ku bantu abalala for everything emotionally mentally physically psychologically obeera weekooya ate n'okooya n'abalala so it is important notandika okwedevelopinga ng'omuntu nolaba nti no ohealinga emotionally yes olina byoyiseemu naye byoyiseemu nobody knows what you have gone through ate tewali asobola naku understandinga what you have gone through ate it is only you that can heal from that journey bwoba wegendereza society yaffe kalibala majority of people want healed people bagala abantu bali whole abali complete ojja ne drama yo ojja ng'obleedinga ku bantu frustration yo whatever character of behavior you have learnt in one or the other so many people have no time for that. Kasoke tuwumuleko Christine tukomewo tutunula ate ku mukwano kubanga kkiriza obagaana omukwano gumenya abantu omwaka guno wetugenda okutandikiraawo tovaawo tukomawo. Ziweze dakiika 3 ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya bwe bali kubanga okyekomedde ku MwasuzeMutya ku NTV Spark, YouTube ne Facebook Live. Tine Christine Mbabazi Dudu
ndundu era nga twagala okutunuulira ate omwaka guno nga guggwako biki ebyo by'oyinza okugamba nti kati bibadde biganye naye kati mbadde mpeddemu amaanyi bikomyewo byonna twagala byogerako byonna wamu naye nga tusoose nga naye ayita mu bulamu bwagambye waliwo embeera gy'abadde ayitamu nga tamanyi kikyali oluusi nga alina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono n'atandika obubisi mu biyingira okutegeera amazima aye ne gamukuba bubi ddala naye olwokuba nti alina yesu mu ye n'agamba thank you god kati ono yenze n'addamu n'ayimira n'akkiriza kyali ekizibu ekisinga okubeera eri ffe abaana b'abantu tugaana okukkiriza oluusi tubeera mu dinaayo aye dinaayo netwongererayo ddala abadde ate tusandika okuba nga tuyimuka netwongerera ddala netandika n'okwavulira ddala olusinakindi n'okwebakira ddala ku ttaka noba nga webasinga oli flat kale tugendedde okuwummulako kyakali tutunuleko ku mukwano tebadde byange omwaka guno 2023 kkiriza bagaana bangi abatandika nga bali mu laavu kati batunuulidde buli omu atunula eri ayitawo asooza munne nase mukwano gwokka guno ogwokuba nti mwami na mukyala naye n'omukwano being like friends yes yeah ebyo byonna bigotanya omwaka guno so nagwo tukutunuulireko because remember we need people tosobola kubeerawo wekka teri muntu ali island oba ali kizinga buli muntu yeetaga munne okuba nga agenda mu maaso. It's important to Kalibala nti fenna we are broken in one way or another. Yes. All of us. Ate n'ekirala kye Mukama kyanjigiriza very very importantly tewali muntu ku nsi kuno amanyi okulavinga perfectly. Yeah. Love yaffe erimu ebituli goba olowooza nti oli mu kulavinga muntu nga omuntu takufiiringa lwakuba labayo kati wawulye wuliddeko love languages omuntu n'agamba they feel loved when they are given a present they feel loved when they are hugged and when you are present with them they feel hugged when you approve them they feel kati imagine buli omu ayina love language ye naye ezo love language bwo investigatinga bulungi zivaawa mu buto engeri gye wali treated ekintu kye bakuwa so much that satisfied you and filled you ne becoming a love language yo kati olumu n'ogwa ku muntu nga ye eyo love language tagiina ate gwe gy'olina ate nga gwe gy'oyagala oba gy'odesiringa kyova olaba ne mu bayibuli mwennyini ojja kulaba nti one of the commandments is love your God with all your heart, soul and mind, right? Naye okimanyi nti nno nga bwe ngambye it is impossible for a human being to love God. Impossible how? It is impossible for us human beings to love God. Omanyi lwaki? Nenda. Listen, we don't know what love is. Chovola Bible etugamba his love himself. Bojewa mukama nokkiriza Jesus Christ as your Lord and Savior. You allow him to love on you. Ate mukama ndaze ekintu ekiri very important nti tewali kyaku expectinga mukyatakuyigirizza. Naye abamu tetuspendinga time ne mukama okutwagala okutuhiringa okuturestoringa ate ne twagala okuactinga tugenda mu church tetuspendinga kimale okuactinga nti nogeze mu church tekitegeeza nti n'omutima gwo guli ne Yesu. Those are two different things. Osobola okubeera wano Kalibala ng'otudde nange naye ng'omutima gwo guli waka ebirowoozo bye biri waka. But there is what it means to be loved and accepted. Kubanga fenna whether you want it or not in one way or the other we have not been perfectly loved. And that's why God wants to show us that love. Eyo love bwamala ogitulaga we start loving ourselves. Kyobola ojja kusanga omuntu ng'agamba I love myself naye ye muntu ali mu kukola ebintu ebiri mu kumudestroyinga. Ali mu kukyogera naye tamanyi na meaning yakyo. Because there is no way you can love yourself ate notandika okukola ebintu ebikola ki ebikutta ebikwatinga nobeerawo nga obulamu bwo you are not even in charge of your own life naye omubiri gwe guli in charge. Wowulira abantu bangi nga twogera nti I feel, I want, feeling zo kati ze ziri in charge. Obwongo otandika kulowooza later ng'omaze okikola otandika kale ekyo bannakoze kyaki. Kyovolaba it is important for us to understand ourselves before we try to understand somebody else. It's important netwatandika okweyagala before we start loving somebody else. Kubanga at the end of the day ne bw'oyagala omuntu kati omwagadde naki kubanga that's where even selfishness comes in. Oyagala omuntu akwagale naye gwe toyina love eyeyagala gwe teweyagala naye kati akwagala atya because you have not discovered yourself. Toteweemanyi tomanyi na love description yo bwefaanana
naye oyagala olyakwagala kyovola abantu abamu otuwulira nyakanakana tanjagala nga bwe njagala njagale. Yes. You get naye at the end of the day gwe weeyagadde otya weediscovery nze weemanyi ate bwe naayagala nyinza okugalayo abalala bonna kati olaba ekyokwagala ng'oli genuine it also comes from a place of healing. Kyova olaba bw'oba oyagala bino ebintu by'okubeera heart mu relationships bireducinge oyina okuteekinga inner journey oba oyagala oba toyagala kubanga olaba ebintu byonna bye tuli mu cravinga biri mu ffe tubiina mu ffe but we do not know it. Kati at the end of the day ng'ekintu okwagala omuntu starting to love yourself first, accepting yourself kyekyo kye twatandise nakyo, accepting your story, not owning ate no looking for the positive things and the things that you've learned out of it. No mutunga ne bwaleeta your past nga yagala kujiga kalibala ojikira bakola nga kino kalibala kalwalo ka story ke bakumanyiko like bambi yo kalibala gomanyi yafa wadda yafa nadda. Why? Because there was a death of a character behavior that you killed at a certain age. Naye omuntu abantu abasinga bayiza n'obutagala ku erasing eyo character yo oba eyo phase of life nagamba oyo mumanyi manyi bwe yeeyisanga manyi kyakolanga campus oba ki neerabira nti omuntu gwelaba campus n'owaleero omuntu mulala nnyo. So it is important nti weemanye nga gwe kuba mu nsi muno tewali muntu agenda kwagala nga bw'osobola kweyagala. Taking that inner journey of forgiving yourself. Waliwo mistakes z'okoze mu bulamu. That inner journey yeyo esinga tutanyana daffe abakyala twagala abala bonna noyagala abaana bo nnyo noyagala omwami wo nnyo naye ate gwe notofuna time kweyagala. So inner journey kalibala teri ngeri gy'osobola kwagala muntu mulala nga teweeyagala. You are just possessing, you are just controlling, you are manipulating. Yeyo gy'oli mu kuyita love. I'm being honest with you kubanga there is no way you can give out what you don't have to. It is impossible. Era kyovola babamu we are in marriages, we have children, naye we want those children to accept us because we have a gap, we have an emptiness of where we were not accepted when we were young. Kati nogamba you have to do everything for your children to accept you. Nosanga nti abaana n'olumu obagulira ebintu ebatayitanga abaana okola ebintu byotalina nakola just because you want them to accept you. Neweerabira nti phase gy'olimu kati ye gwe alina okuba accepting and not them accepting you. Wow, tukola kikyambulijjo. You get my point? Yes. Kyovola bakugamba nti all of us have to get back to that point on a daily basis, notandika okwekolako nga gwe. Ekintu kyoyagala okunoonya mu muntu omulala osobola okyewa. Nti omuntu ne bw'aba azze mu bulamu bwo n'ayimuka ku makya n'agamba I'm leaving or I'm tired of this relationship or you no longer serve the purpose you had in my life, you are free to open that door n'omugamba it was nice meeting you. I'm also glad you served a certain purpose in my life and I'm so grateful. Now we know that no more releasing. Now in most cases, let me tell you something, Kalibala. We are too manipulative and controlling. But Christine, when omuntu ali free, are you go letting people go easily? What omwagala? Waliwo okupossessinga omuntu nga you're emotionally attached. Yes. Which is unhealthy. Kubanga Kalibala wotuukidde wano mu bulamu bwo bameka abazze mu bulamu bwo ne bava mu bulamu bwo. Naye osooka n'ogwekigo. Anti kati omanyi lwaki ogwekigo tewa drawing boundaries. Kuba in most cases bano abantu bonna mu bulamu bwo getting emotionally attached balina ekintu kye basavinga mu bulamu bwo. Ekintu kye walakinga ng'okyali muto era abantu abasinga ne bwe tuba tunoonya emikwano ba spouses oba ki tunoonya oyo omuntu afulfillinga gap eyo. Kati in most cases bwakugamba nti agenda oba akuvuddeko oba takyayagala kubeera around you olaba ng'ekyo ekintu akitutte si muntu gw'okaabira. Oli mukabira ekyo kyobadde omufunako bweba eri approval nga bwe twogedde affirmations na biki bweba gifts nga love language yo ya gift tewafuna privilege y'okubeera gifted ng'okyali muto. So ekyo kyoli mukabira kyekyo kye batutte. But the question is, for how long are you going to keep on searching for that in other people to fill that gap so that you can be complete? For how long are you going to allow to get hurt because you are too hungry and too desperate to satisfy a desire that little child in you never got? Kati ze manya nti I'm missing that. Exactly. Nze nezuula ntya nentega nti nina gap eyo before okuyingira mu relationship.
science kizinalirabiddeko ate olaba nga tefuna answering a question eyo Kalibala. It's important in a relationships nga bwe twogedde olabe ne relationships you're attracted to kubanga nga bwe twogedde something that you are lacking yes. but also something you are accustomed to kyewamanyira ng'okula kati olaba nga bw'onakula ne taata ng'alina character ye ne behavior ye bw'obeera nga wali very close to taatawo nga wali omwagala nnyo trust mo ogenda kunoonya gaye alina character za taatawo ze wali oyagala era kyova olaba abantu abamu ne bwaba maama nga yali so close to the mother ng'ali very close nga looking up to the mother kati waba teya outgrowing the mother oba ne mother we alina byata fulfilling anoonya omuntu yennyini alinga maama we anoonye ekyo kyatafuna mu maama we akifune mwono. God. Are you seeing how many times we are emotionally mentally broken nga tetukiraba nakiraba so nogenda okusanga ng'omuntu yakula ne taata nga maybe mistreatinga maama waabwe that emotional abuse bw'aba teyakihealinga na outgrowing era agenda kugetting attracted to the same character of a person. Chovola abagamba nti emize gigenda mu generation nogenda okulaba nti decisions ezaali zimekinze mu one generation zizeemu lwaki waliwo ebintu ebimu bye to perceiving mu society even in our environment unconsciously nogenda okulaba nti okuze you went through something and you saw it and it was bad but because your mind got used to it and accustomed to it ne bwoba onoonya omuntu era onoonya oyo yennyini alina era same faults ngezo ogenda okulaba taata yakubanga maama nange nfunye omusajja naye ankuba n'otamanya nti it is a mental thing n'otandika okuba emizimu ngikutula njagula amaanyi n'obuyinza kati abamu it is a movie n'olaba movie n'oyagala gayi n'otandika okubuilding idea wa gayi wo mu movie nga otulaba nga Salvador otegeera era kati mu bulamu n'otandika okunoonya character ng'oyo. So at the end of the day kyobulaba nkugamba nti Kalibala until we get back to ourselves nogamba okay ndundu in a positive way. Yes. What didn't you get when you are growing up? Kiki kye wali craving? You get up with yourself. Look at yourself in the mirror. Kiki kye wali craving ngo desiring nnyo ng'okula? Yali love ya tata? Yali love ya mama? Yali approve yali affirmations yali achi? Kale. What did you get that you think you were satisfied with? And then what didn't you get? And then tell that Ndundu or that Susan or that John you are seeing in the mirror Mugambe, it's okay. It's okay. You are not incomplete because you didn't get them. You are fine. And you know what? We made mistakes along the way because of this and that, but I want you to know that I'm going to take care of you. You're telling Ndundu. Not your friend. No, you're not trusting anybody with your own life because nobody has walked that journey with you. Nobody knows the pain. So it doesn't mean that when you're saying all these things to yourself, ogenda kuilinga immediately. There are moments you're going to make a mistake. And then you're like, Ndundu, it's okay. You made a mistake. This is what happened, but what can we learn from it? Let it go. Move on. Because a similar scenario, whether you want it or not, will present itself. And if you didn't learn anything, you repeat history. Exactly. That's how habits come about. Now you know, took at that point of it's okay. Omuntu wabatanjagadde the way I want them to love me. Can I love them the way I would have wanted them to love me? Kalibala, one of the things Mukama chandaze nti abamu fe nyini Mukama tuwadde privilege ne honor nti maybe wafuna love ya jajja wafuna love ya mama wafuna ka love ya tata omuntu gwofunye nga yete yagifuna kati nga gwe ino gimu plantingamu nino kuba n'obugumiikiriza ngato ino okubeera n'obugumiikiriza kubanga kati olinga ali mu position bbiri oli wife oli mother oli mami. Exactly. In that position ate n'omuyamba na progressing bw'aba ayagala nayo kula na developing na kiyitamu n'ogenda okulaba nga developing ekyamama n'akivaamu na becoming kati husband. Yes. Naye ng'olabira ddala abamu they are in intervals. One moment alina okubeera mother, one moment alina okubeera wife, oba one moment alina okubeera father, alina okubeera husband. Rach, there is a little kid in each one of us that hasn't matured and developed and grown. Chovola abantu ababegettinga frustration naga aganya okula. Nze sijja musobola. Nenga love is a sacrifice. It's a sacrifice. Imagine nawe wali mu position nga gwe walakinga bino ebintu
nga bya deforming your life, what would you have wanted someone else to do for you? Naye nawantu olina okubeera ng'oli oyambako akuyamba okubeera ng'ohealinga. Yes. But those stubborn ones ogezako okumuhealinge naye ate nga oba yaba takitegeera nti nalina something wrong with him or her. Olaba Kalibala, one of the things you have to understand, abantu abasinga bali emotionally and mentally broken tebakiraba. Kubanga it's something that is on the inside. Basobola okulaba problems abalala bonna ze balina naye tasobola kulaba problem ye because yali mu ye kati akiraba atya. Kati ze mukole nti amutegeeze nti you need help. Anti kati olaba Kalibala, sometimes it's something that can be progressive. Kubanga engeri George handling, that's a very sensitive thing. Very sensitive okwata kubwa. Ontegera oli mukwata ku kintu ekyatinza omuntu for years. So engeri gyogenda kihandling is also very important. Me, my suggestion would be soko sabira omuntu oyo mukama akuwa amagezi engeri gyokola ki gyomukwatamu n'okumusupporting oba verbally, emotionally, psychologically, whatever it is. Naye that is a ground that you cannot just break just like that and overnight. Ate n'ekirala n'omuntu okukaminga okurealizing nti I need help. Oba n'akikoowa n'agamba I am tired of this situation. I need to improve and I need to get better. So your mum had the time nemusoka nemwinda na discovering. Yes, osobola chipointingamu once in a while, but in a loving manner, not in a painful manner. Kubanga kati, what you are doing is you're adding on to the pain. Kubanga nebo correcting ottya by the omuntu ali emotional, mentally broken. Nebo correcting ottya in a loving manner. Naye nga tokozeseza their probably love language or the tone that you use, the words that you use, or inzo coming off as one who was judging them, one that was condemning them. Kubanga majority nga bwe tugambye babeera mu denial. Yes. Kati bwabeera mu denial jukira yate takiraba ate oli mu mugamba you are this, you are acting like this, you need to improve in this area. Agamba no, you don't like me, you don't understand me, you don't care about me. Kubanga even in that moment ebintu nga bw'obiraba tasobola biraba kubanga jukira kati oli mu 2023 probably mukama gwakuyambye o progressing bulungi emotionally, mentally and physically naye yayinza okubanga akyali mu 1990 kati atoyagala mu dragging 20 years into 20. You get my point? I know. Mentality, yes. Attitude, buli kimu kyonna maybe ayita mu traumatizing situation obwongo ne bu getting us stuck mu 1990. Kati ne emotions nazo ziri stuck mu 1990. Yeah. Mentality eri stuck, buli kimu kyonna kiri stuck. Kati goyagala mugamba bigambo biri heavy oba mutormenting all in the name of grow up, style up, change, do this. Ne bwerabira nti this is an emotional and mental issue that needs professional help. First of all, when basogedde naye like kyekira kyensobola okumuyambako, can I do action like namanya nti kakati Rusi angamba nti ekikopo tebakisaawo? No, one of the things that you can do Kalibala, because you see abantu abasinga they need to be showed by example. Yes. For example, you get the ekikopo tebakiteekaawo akitaddewo n'omutunuulira ne mugamba sweetheart ekikopo wokitadde bwe kirina okubeera nakitunuulira maybe sometimes naddamu nakubuuza nomugamba mbadde nkusaba ekikopo beere ng'okiteeka mu ffumbiro n'omubuulira the why. Abamu tugenda kubuulira kijje oba tokola kinakinalire tomuwadde the why. Kiraba n'abaana abato nga tuba raisinga tukola mistake y'amaanyi nnyo okubeera don't do this, don't do that, nokola more of the punishments. Notamugamba the why, because you see the thing is bw'anaatandika okudevelopinga obwongo ne bw'oba toliiwo n'akiteekawo obwongo bujja mugamba the why. So no training at the why they shouldn't do or think or walk or do certain things the way they should do. So it is very, very important nga bw'ogambye nti ebintu bya love ze nkubuulire. To be honest with you, nze ne Wendy right now, I'm enjoying my relationship not because I have a perfect relationship, but because I love myself. And then I also have my boundaries. Waliwo bye ntwala ne bye sitwala.
Iye omufumbo ina boundaries. Sweetheart. Omufumbo mfuko omuntu omu. No, listen Kalibala. Kiri important to understand omuntu ne bwaba akula nga muri relationship. Yes. Aina phases zaitamu. True. Aina ebintu bya adoptinga. Attitude, character na biki byonna. Kati at the end of that day bwoba weemanyi. You have accepted yourself, you have accepted your story, you love yourself. Waliwo boundaries oyina okuteekawo for the sake of peace of mind. Other than that, you can easily be manipulated and controlled as well. Boundaries Listen, Kalibala, let me tell you, a human being is a human being, whether they are your parent, whether they are your spouse. And they have extremes of good and bad. So when you don't have boundaries, omuntu yena sobola breaking at any point, nakwatinga nakudevastating. So that's why you need to know komawa. So as much as you are my husband, there are certain boundaries I need to have. What we've been telling me, I need to keep my peace of mind. No, sikujula katinge bebe ulira nti check his phone. Really, for what? Omuntu azerate n'otandika, why are you coming back late? No mufula ng'omwana omuto omanyi nga batreating nga tukyali bato okomyewo ssaawa 3 ovaawa obadde naani n'otandika where have you been who have you been talking to omuntu ne weerabira nti omuntu yakula, they are mature, they know what they are doing, and you're literally treating them the way their mother was treating them. Notandika irritating omuntu n'omunaginga, or sometimes even this I've seen it in relationships. Nosanga nti oyagala kwogerako n'omuntu wo, but they are not in the mood to talk. That's okay. Now oberawo times otayagala kwogera. When the mood swings. Naye notandika doesn't want to talk to me, doesn't care about me, not taking everything personal. You're taking everything personal because oyagala oli omuntu akufulfilling all the time. Naye ne weerabira nti naye muntu ayina challenges ze, ayina life ye. But you know be sharing bikuluma binume. Did you ever realize, Kalibala, that even if I'm married or I'm married to somebody, we went to church and exchanged rings and vows, it does not mean that I totally trust you in my heart. No, Kalibala, trust is built. The more you go through challenges together, the more you do life together, you build a bond of trust over the experiences you are sharing. Kalibale sawas, you're close to your parents, or whatever parents you still have alive. Because of the experiences you had, they built a bond. Yes. Kati your bond, chovola be sawas, you can be like, I miss my mom, I love my mom, I do what. Kati even love itself, it's built with time. The tests zemuyitamu every other phase and every other level. MwasuzeMutya. Muyisemu babiri, but how did you handle each other? Were you fighting each other, or were you against each other, or were you one with each other? Your storm has it kept you together or drawn you further? Then another storm is going to come, because whether you want it or not, storms are going to keep on coming as long as you are alive. Your storm separating or bringing it back together. Kati awo kyekitu bwebange tukipize together awo ntandika okubanga muwulira wange kati bwagera na walking out nfuka pipapajjo. The problem is, yes, as much, that's why I was telling you, still you need to go back to the foundation of knowing who you are. Yes, I have the expectation to genda kubeera wamu in this storm, but just in case it doesn't happen, I'm still okay with it. That is so hard. No, it is not hard. You're telling yourself it is hard, but it's possible. There are so many people doing it. Because you see, the thing is, the oyinza okubeera ne attitude ne mentality, for me, I want it to work out and to be together in this storm. But the person is not on the same page with you. Why? Kubanga your storm ezze mu bulamu bwabwe or mu bulamu bwaffe, at the end of the day, nyinza okubanga byempiseemu. Kalibala, I've never healed. I've never reconciled with my past. Nti storms I can easily give up. And I'm like, you know what? I can't handle this. I can't go on. Katino Sanganti, one partner in the relationship still wants to fight and go on, but the other one has no willpower to go on. What do you do? Now the problem is it is hurting you because you are looking at what you're losing, but then you're not realizing what the person is hurting and being devastated from. Yes, they are giving up, but do you know the reason why they are giving up? I don't give a reason.
anti agikuwe naye olumu tagitegeera naye understanding why they are responding or acting the way they are acting or why they are giving up so fast. Why is the willpower so weak? So I give up just like that. Anti kati now the whole thing is bwaba tayagala to move on. What do you do? Because let me tell you something. Genuine love, Kalibala, looks out for the other person more. True. Kati oyo muntu waba gambye I can't handle, I can't move on, I don't think this is working on. Respect it. You're like, you know what, as much as this is so painful and very disappointing and hurting, I respect what you want, because what you want is more important to me. What agachisa? Kiteeka mu mutima ekyo katuwumuleko katugende mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kuba tukoma tutunule ku finances naawe ayagala otwegattako beera ng'oyita ku noti 7 noti 65 noti tugenda kuwumulamu tukomawo ne Christine Mbabazi Zuzu. Eddakiika ziri bbiri ezakayita ku ssaawa 4 nkwaniriza mu ssaawa yaffe ey'okubiri ya MwasuzeMutya NTV Spark TV kwe tuli awamu ne Facebook Live ne YouTube mwebale kubanga mwekuumiddeko. Ndina omukyala Christine Mbabazi Ndundu Njadiyiga. Yes. Njadiyiga gwe tunaye paka ssaawa 5 ez'okumakya tutunuulidde engeri tumalako omwaka guno gwa 2023. Omukwano tugutingiddemukko munda sooka weeyagale olyoke weeyagala abalala. Tosuubira kufuna mukwano okuva mu baana bo ku mwami kitegeeza gwe osuubira bali balina okwagala n'okola ne tolina kukola oluusi n'omenyeka n'okumenyeka abakyala nga tumenyeka n'ofiirawo okola ebintu bingi nnyo olw'okweyagala obasanyuse bw'olwa n'obuuza naye banange ani anfaako kubanga gwe obadde bali obakaka bakwagale nate bo tebakifiiringa gwe kyobafiiringira n'olwekyo mukwano gwange tandika gwe weeyagale otandika okwagala bakulinaanye ne bagenda kugamba nti no ofuuse selfish sometimes kyetaagisaamu okubeera bw'otyo osobola okuba nga ofuna that peace of mind omuntu ow'omunda akute bwakuta olyoka owe abali ebweru ng'obasaasaanyiza omukwano bwe tugende mu kuwumulako tugambe katwogere ku bya enfuna obwavu bungi bw'otambula wansi eyo town luli ebiseera bino ng'osanga abantu bonna abasuubuzi bangi balina ku street n'abagula nga bangi naye kati olaba nti kale webali naye si bebali betwasuubiranga webaali ebintu bingi ebyakyukamu olaba nti nno abantu si tebalina byanfuna bulungi ddala olaba nti 41% nga bebagamba abantu kati baavu obwavu bungi so ebyenfuna ebyo Kalibala omwaka gwatandika osuubira nti guno gwe mwaka gwo ogw'okunoga lw'olitegeera kyenkugamba ebizibu byaffe byonna bigenda kuggwa kyenninza ompe kubanga olaba ne betugamba mbuno sente zibuze ne betugamba mbuno obwavu nabiki byonna Kalibala problem eri munda gye twatandikidde kubanga Kalibala nze nkubuulira kasita okkiriza okuwona ebyo ebiwundu by'olina munda no conquering the war on the inside tewali kisobola kulema bweru naye kyekitugamba nti tetusobola oba kyekitugaana okugenda mu maaso oba kyekitulimitinze kyekiganye Kalibala abo abali mu kikola oba abali mu kusucceedinga bali mu kikola batya balina ki kyolina okutuula wansi ne weebuuza kubanga abantu abamu twerabira nti character yetulimitinze twerabira nti brokenness yetulimitinze twerabira nti attitude yetulimitinze so many factors eziri muffe naye ffe tuli mu kutunuulira abantu abali ebweru oba circumstances eziri ebweru kyovola Kalibala olina okutuuka point nodde ebbali nga Kalibala ne weebuuza what is the problem ebyewaffe kyekiganye ebyewamwe bwebiri kale katugambe nti yes ebyewamwe kubanga gyebiri ffenna tubiina that's true but has it stopped everybody in your family aba bakimekinze batya babba emikisa gyaffe Kalibala siganye kubanga ebintu ebyo tubiwulira nnyo naye Kalibala njagala tumanye nti n'omukisa okugubba olina okukkiriza omuntu n'agubba otya attitude yo kasita okkiriza nti bagubbye era gwasobola okugubba kubanga what you believe is what you are, right? Yes. Kati ate bw'okkiriza nti bagubbye osobola okutekinga initiative yonna okulaba nti kale katugamba oguzza oba owuninga oba ogupozesinga oba okola buli kimu ekyo ekitegeeza okulaba nti
obeera ky'olina okubeera kubanga bwe baba bagubbye kitegeeza naawe osobola okugujjayo right kubanga gugo naye really bwe tuba nga tuli mu Mukama bwe tuba nga tuli mu Katonda and we know who we are kubanga olaba bino ebintu era kyovula ne Hosea 4:6 egamba my people perish because of lack of knowledge. Tewali muntu yenna asobola kukola kintu kyonna mu bulamu bwo bakubbako kintu kyonna nga tokoperatinze ne bwe kuba kuloga olina okubeera ng'olina place of fear in your heart kubanga ebintu ebisinga ebya evil world oba evil spiritual world bikolera mu environment ya fear bikolera mu environment ya guilt ya shame bikolera mu environments eziri negative kati bwoba ozi accommodatinze mu bulamu bwo obanga openinze up doors kwa Mukama tetuwa mwoyo wa kutya. That's not a spirit from God. No. Kubanga olaba kadibala naffe ne bwemba ngamba nti no ndi mulokole banga ndi mulokole byaddala tekitegeeza mpuno ezo fear eba ezo bad spirits ezijja waliwo owulira ng'olabira ddala waliwo omwoyo mubi ogunyambadde wano nga nawe okiwulira around you and you go into a time of prayer n'okyejjako naye abantu abamu because we are not spiritual alert kikujja ne kikwambala nawe n'obeerawo n'olowooza I'm feeling low, I'm feeling sad, I'm feeling sick n'olowooza it is normal naye notamanya nti there is something happening in the spiritual world. Kalibala nja kuwa example waliwo bambi omwami yagenda naweza on a WhatsApp group nagamba guys I feel like I'm going to die never making a fun ku group never making a fun in the process of making fun kati imagine we agambira that I feel kitegeeza Katonda yali agezako kwogera naye to pray about it and do something about it right taina kye yakola about it 1 week later yali ku northern nafuna accident ne bamusalako okugulu 2 days later nafa and people are sharing the message on WhatsApp. Wow. In most cases tewali kintu ki happening around us nga spiritual world tetwalatinze naye abantu abasinga we are not spiritual alert. Olwo abasumba bo kubanga osanga abasumba abaavu ddala ate nga bo bali mu Mukama kiba kyekyo Kalibala sweetheart bino ebintu we tuligendamu biwanvu okubeera nti oyina title y'omusumba okubeera nti oyogera Katonda maze okulaba waliwo difference nene nnyo n'okumanya amazima g'ekigambo. Now you're talking. Kubanga waliwo abantu abamu ng'ekigambo kye bayina tekisobola liberating out of the poverty they have. Chovola batuyina generation eri so eager to know the truth, not just depending on threats. No, I want to know the truth. Yes, bino ebintu mbikoye. Yes, njagala kubeera better, but what can I do? Kubanga nange at the end of the day mbiraba binsabotage nga binnemesa, but what can I do? Ne waliwo enjiri yagenda nejjanga ya kuthreateninga. Naye tuyina enjiri abantu abagenzinze okudiscovering the truth. No manya what is grace, what is mercy. No manya what power you've been given as a child of God and the authority. Abamu tuyina enjiri egenda mu society netandika mukama he's everything. He's the one who determines everything and he's the one who finalizes everything. No gamba, really? Then why do we pray? Why do we read the word? Why do we fast? Otegera, twerabira nti God is a spirit. He needs a human being to implement whatever he wants to implement. Ate ne mukama baba agenda kwogera ne spirit yo. Ne spirit ya fabasinga, we have never even known what spiritual alertness is. We have never activated our spiritual world. We depend mostly around what is around us and what we feel. So nogenda okulaba ng'ebintu ebisinga bitholdinga us by surprise. Omuntu nakuplaningira ekintu ne happening nga bwakyagadde nga wakiroose wahavinze ne feeling oba wafunye that feeling abantu abamu era bawulira naga waliwo kale ekyaŋŋambye sisikola kino sigenda wano sigenda naye nga in most cases tetwakiwuliriza kubanga ne bweba relationship ne bweba ki bw'oba oli muntu musabi tewali ngeri mukama gy'atasobola kuwooningamu but in most cases tetuwulira kali bala nze ntunula mu bulamu bwange tewali kintu kyonna kyenkoze ne kibackfiring nga mukama teyakiŋŋamba. So activating otya eyo gundi eyo that app kanjitena app ey'okubanga osobola okuwulira mu mwoyo wo. It's very important n'omanya amazima g'ekigambo.
kubanga olaba Kalibala, we are a combination of everything kye twazaalibwamu, everything we have been through. Kati these emotions oba eno container eri accustomed to doing certain things in a certain way. Kalibala Jakulia, recently, I think it was even this week, nabadde nina wendi, and I felt a nudge and a desire for something. Ningamba ye ekyo kivuddewa n'ekikansilinga nagenza okulanga kiddamu okwogera Kalibala gwabadde mubiri gwange gwadde gwogera nengugamba togenda kifuna omanyi consequences zakyo togenda nakiraba. Kalibala, I could hear this voice very well. Nemugamba, you were used to doing things in a certain way, and you were having your way the whole time. But I can assure you the word is taking over. You are no longer in charge. Who am I talking to? My body. Your body. You get my point? Yes. And when my body realized that I was serious, because now the mind, because njagala omanye Kalibala, very importantly, tewali kintu kyonna guno omubiri gwe ki implementinga nga brain tesose ku acceptinga. Brain yegamba flesh do this. Kati bwoba oyagala kukyusa bintu olina okukyusa endowooza yo. Yeah, true. You get my point? So, flesh, imagine, for the last 30 plus years, eri accustomed to doing certain things. Olumute ku consulting and aku consulting. Ejabuzi, I need this, I want this, you understand that kind of thing. Kati no gamba, things changed. We are not doing things that way anymore. You know the consequences. We've walked that road before. Kati bwekulaba ng'oli serious, coming down. Era next time ejana ku whispering bakwene wadde yogera aggressively era notovola olumu notukapo I really need this, I can't do without this, mpulira nfa ekintu kye bayita omuntu basunya kabbiya sebaka ekintu kye bayita omuntu Kalibala, overcoming the flesh is one of the biggest battles you can ever win. Ate waliwo kye bagamba nti ekigambo ekitaliko bikolwa kiba kifu. Yes. Kiba kitegeeza ki? Kalibala, it is very important. Kigambo ki? Ekya Bible. Yes. Kati njagala mpe example. Kati bugante kangende nsabe Mukama ansumulule nsobola okukola kino nsobola okukola kiri kansabe Mukama gwe manzijuza munda naye nga newe nsigala mu church. Mwezi mulamba ndi mu church ntudde. Olaba Kalibala waliwo kyobuuzizza era still nekulaga nti no njagala kulaga nti nera kiddayo ku kinagambi. Kati olaba abantu abasinga tuli mu church tusaba tunonya Katonda naye because tuyina enjiri enfu oba enjiri to holding a captive, enjiri yetatuyigiriza how to have a healthy relationship with God. But at the end of the day, to having a healthy relationship with God, to having a healthy relationship with God, tekituyambye kuwona on the inside. No genda okusanga nti era okyali held captive in your past. Oli wano oyogera mukama naye lwakuba oyina enjiri enfu. Kubanga olaba Kalibala, enjiri gy'olina okubeera nayo erina okubeera ngeri progressive nga nawe olaba okula emotionally, mentally, physically, psychologically. Tosobola kubeera mu kifo kyekimu ng'osavinga Mukama ng'omanyi Mukama oba ebintu bya Mukama obitegedde ng'otandise obi applying. Abantu abamu tulina enjiri yakumumwa. Chovola abantu abamu era bagetinga so disgusted with balokole sometimes nagamba ayogera bulungi naye kijja ku action muntu mulala nnyo. They are two different people. Why? Kubanga the flesh has never become one with the spirit. Wow. Otegera kati at the end of the day nosanga nti yes ayogera Katonda n'ekigambo ekimu akitutte mu kamwa naye omubiri tagwigirizanga kigambo ali mu kubuulira balala njiri naye ye teyebuuliranga njiri n'agibuulira omubiri gwe kubanga eno container bw'otagibuulira njiri neerokoka kubanga jjukira bw'oba olokose Kalibala omubiri tegulokoka si gwe gulokose. It is your spirit, the spirit of God that has come and dwelt in you. So that means the flesh is still the same, accommodating everything that you have been through, everything that you became, everything that you learned. Kati go making sure nti omanya ekigambo kyo ne kibeera nga controlling omubiri. Otandika okuministeringira okumubiri gwo. Kati bw'otandika okuministeringa omubiri gwo ekigambo kino kirina power n'okuhiiringa ebintu bye wayitamu. Kati ate bw'otandika okuhiiringa kubanga kati Kalibala mbuulira mu butuufu kati tubeere realistic. Okyali mu 1990 mentally ne emotionally. Oli wano ogamba Mukama openinga promises za 2023 mental oli mu 90 tekisoboka tonnaba kuvaayo tosobola oli stuck
oli held in bondages za unforgiveness, bitterness, anger, na biki byonna bikunywezezza munda. Wano oyogera mukama naye tobireleasinganga. Abantu abamu tuli mu kulowooza nti ninze mukama naye ate mukama alinze gwe. That's one thing God taught me. When I live, oh my God, this God is like, no, I'm waiting on you, Christian. I'm waiting on you to decide. No gamba come a breakthrough in this area. No gamba echo na answering gagwe nize. No ga how. Release. Let go. Change your attitude. Receive. Abamu tuli kweyo level ya kusaba busabi mukama njagala kino netaga kino netudane ku bintu ebyebweru mostly netwerabira nti bw'oba oli healed on the inside mukama nakulaga love ne restoration ne healing. I can assure you Kalibala, there is nothing that's impossible on the outside. Kubanga fenna mukama yatutekamu ideas, creativity, talents eziri buried by pain, confusion, hurt na biki byonna that we have never dealt with. We've not allowed to go in those places and allow God to heal us and restore us. Atabantabamu, we have even gotten to a point where we live a deceptive life. We lie to ourselves. Ontegeera noyera ngoyogera kintu kirala nnyo n'omumwa naye ate omubiri gwo guli mu kati nogamba I am blessed naye omubiri gukugamba olimba. We are not blessed. Laba situation yaffe laba circumstance yaffe kati okulaga gundi flesh yonti we are blessed. I mean it. Oba okugamba ekintu kyonna nti we are kati kiringanga okusanga omuntu ng'oyagala nnyo okulimba nobeera ng'olimba n'omumwago kati jjukira buli kimu ky'olimba flesh yegamba that's what we are. Kati olumala ng'ogamba no I am this in Christ. Olaba okonfusinga flesh you understand flesh egamba naye luli wagamba tuli kino kati ate ogamba tuli kino bwe tubeera nga tetuli mu bantu tukola kino kati ate bwe tubeera mu bantu ogamba tuli kino kati olaba confused life. Waliwo life ya spirit waliwo life ya flesh zonna ziri mu lugendo lwazo. Kati nosanga omuntu ngali stuck their entire life. They are not progressing. Nti nakantu akatono nnyo ke banditandise balina ideas, balina creativity, balina innovation. Kuseringa ideas nawe nolabanga abantu abamu abaserinze ne ideas ba progressing bagenze maaso. Bakola bulungi naye nomulaba nga yali stuck in the same area. Rachi, what is it that is stopping you from making the first step? That is sabotaging those plans, those ideas. Why are the ideas working for others and they are not working for you? Checho. Until we go back on the inside. Netwezula. Who am I? What's my journey been like? What can I do better? Kalibala, it is so sad to live for 40, 50, 30 years and all you're crying is bankola chino. Yes. Bagano kumpa chino. Safu na chino. That's bondage. Bandoga. Tewali muntu yenna atayina enemy. Tewali muntu yenna atayina muntu atamwagaliza. But the question is, what have you believed about yourself? This is what is sabotaging you, not others. Waliwo omuntu agamba ekintu no ssebo n'akulemerako n'akikufaananyiza dda nawe n'okukulaba ng'okifaananyi anti kati era identity yo teri intact. Kubanga Kalibalo olina okutuuka point nga identity yo eri intact, eri defined. Because on a daily basis buli omu ayagala kuwa identity ye, ayagala kuwa linnya, ayagala kufuula mukyali. This is a spiritual warfare, sweetheart. On a daily basis, you have to be deliberate. Chovola, our Proverbs 4:23 says, guard your heart above all things. Mukama tagenda kugadingira bwongo bwo na mutima go. Naye agambye guard. Better alert, better sensitive. Kiki kyoyingiza mu bwongo gwo, kiki kyoyingiza mu mutima go, kiki kyokkiriza, kiki kyo believing about yourself. Ate let me tell you something, Kalibala. This is work. Etaliko live. Ate ya daily. Etaliko live, right? Building yourself, your inner self. Va ku kino kye balaba on the outside.
but there's something so golden on the inside ekyetaagibwa okubuildinga. Nkibuildinga ate na Mukama. Anti kati Kalibala, one of the most important things kyolina okumanya nti your true identity comes from God, right? Yes. Kati Kalibala njagala omanye one of the things ekiri very, very crucial. Nga bwe ngambye we are a spirit. We live in a body. We have a soul that has a mind, right? Yes. Kati, bokkiriza Jesus Christ as your Lord and Savior, what have you got? That is a spiritual birth. Yes. Kati, if the real you and the real me is a spirit, and I've accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, and the Spirit of God dwells in me, that means I'm being led by the Spirit of who? Of God. Of God. And that means it is God who gives me my true identity. Because the real me is a spirit. Abantu tuzaala mibiri. So in case my parents, my relatives, my friends, my colleagues failed in any way, they don't define me. God has the final say. Kati problem je tukola is we eliminate God out of the factor and we make all these people try to define us. And all these people give us different identities which are confusing at the end of the day. So when I have accepted my identity in Christ, I can easily go back in all those broken places, all those places of confusion and hurt, and tell myself it is well. Why? Kubanga byonna bye bakola babikola mubiri. Si mwoyo wange. And they cannot affect my spirit man, the real me. But they've affected the container. So now when I start feeding my spirit man and start allowing whatever the word of God says about me, and I start ministering to my flesh, because it was my flesh that was damaged, that was hurt, that is in bondage, that is in confusion, that is in slavery. So my flesh wakes up, is like, I need this, I want this. You're like, no, you're no longer in charge, you forget. And let me tell you something, the first days are hard. Where you're like, no, I really want this. But the more you get into the word and the word of God is built on the inside of you, you get to a point you're like, nawe sirika, ndeka. Niwala kituuka nekibeera boring, owulira otandise okubanga nga weetamwa ng'embeera egaanidewo Christine. Ate ng'olaba abakola ebirala, abakola otherwise, olaba bo progressinga. So otandika ogamba naye. No, Kalibala, don't confuse things. Progressinga nga toyina Mukama, that's not progress. Listen, Kalibala, true progress is spiritual and should start from the spirit. True progress is mental, emotional, physical, psychological. It's a whole all-around thing. Era chovola abantu abamu basobola okubeera in position Kalibala nga they are doing very well financially but broken emotionally, broken mentally. And at the end of the day, that even the money they are making does not even make them happy. Why? Because they are broken on the inside. So it is good you do it God's way. There is the prosperous way of succeeding the world's way, and there is a prosperous way of succeeding God's way, sweetheart. Because when you prosper God's way, there is peace that comes with it. There is love that comes with it. You do it from a place of love. No, what I'm saying is, Kalibala, maybe you're not getting me very well. Whatever you are doing, let's say you are in business. Serving abantu. Togenda to exaggerate prices because you want money. No. But because you have the love for people, you will put a reasonable price. Why? Because you realize it's not all about selling, but it's about adding value. Yes. It's about caring about other people's needs. Into whatever service you are giving to others, you give it with a passion, with a love. That's why you need to go back and take a self-evaluation as a person. Because it is not the outside circumstances, it is us. At the end of the day, if God has put talents in you and gifts in you,
We have seen so many people who have talented and developed their gifts. There is something in you, Kalibala, and in each one of us that we can do omuntu omulala kyatasobola kola. But why is it that ezo gifts eziri mukuvaayo, ezo gifts eziri exercised? What is suppressing them? What is stopping them? But Christine wale abazijjayo naye ne batafunamu ate nga abalala bafuna nga ono asingana kuba ne gift ye musingana okuba ennungi okusinga ya Christine naye Christine ya progressing but onaganye. This is what I'm trying to tell you, Kalibalanti. At the end of the day, there are so many factors and so many reasons behind people not progressing and people not developing or being what God has destined them to be. Because at the end of the day, kati no muntu omulala ne bwaba nga alina gift ye Kalibala, there are lots of people we have seen in our society. Ngaba in a very good talent. Nayenga character which is in one way or the other being pushed by their past kills their talent, kills their gift. Kasakati umuleko tukomewo mukwano otunnyonnyole bulungi awo tunnyikire nga nange mwendi tovaawo tukomawo. Kaziri abiri mu mwendeza akaita kusaawa enya nkwaniza mu kitundu kyaffe kisembayo kya MwasuzeMutya w'amakya olunaku olwaleero tuli ku NTV ne Spark TV era mwenna mbaniriza awamu n'abo bonna abakatagattako osobola okusanga ate recording mu botuusa kikeerezi ku YouTube tujja kusigalako awamu ne ku Facebook ku Spark awamu ne NTV byonna bibeerako live so n'ekyo mukwano wange oba omisiza gye tutandikidde n'omukyala Christine oba osobola okudda ku YouTube awamu ne ku Facebook n'osobola okuba ng'obiraba naye ate mu ngeri y'enjawulo Unilever egabudde awamu ne MwasuzeMutya era nga egamba nti Christmas eyanguye okubanga etuuka ku NTV ne Spark TV jjukira nti bano ba partners baffe era nga bagenda kuba bagaba hampers nga beebaza okuba nga olaba MwasuzeMutya bagamba nti no ojja kuba oweereza feedback ku program obeera ng'oweereza ku noti 7 noti nkaaga mutaano noti era anaasinga tugenda kuba tukwa hamper okuva banaffe aba Unilever omuli Omo omuli Jik omuli n'ebintu byonna ebikozesebwa awaka byonna ne bucket ekisinga obulungi kinasinza okwagalako yo bucket kubanga abantu abasinga maganya okukozesa bucket mu kunaabiramu mutambulizaamu ebyamaguzi byammwe abalala mukolamu ebintu bingi nnyo ddala naddala abaana nga badda ku masomero so ojja kuba oweereza ku noti 7 noti nkaaga mutaano noti wangule hamper okuva banaffe aba Unilever nera nga bwe nagambye nti noti 7 noti nkaaga mutaano noti era osobola okuyitirako okwo okuba nga osobola okuba nga olina kyoyagala okubuuza omukyala Christine obanga wali wadde oyagala okwegatta ku mboozi gye tuliko gye twogerako bwena experience emu ku ezo zayogeddeko nga nawe oyagala okusharinga naffe ojja kuba oyita ku eyo komyewo njigirize ensonga yaffe gye twakomyeko eri tweyigiriza moyo atuyambe atugguse so it is important nti nga bwe tugenda mu mwaka omupya bwe tuba twagala kula bwe tuba twagala kukola better to getting out of that realm or that level of blaming other people to taking a responsibility ya life yaffe. Yes, waliwo ebibaddewo ebitagenze right, but maybe it's because you are never in charge of your own life. Kati it is time you take over. Obadde obwa abantu abalala responsibility to take care of you. Can you now start taking care of yourself? Obadde blaming abalala for everything that has been happening to you. Can you now start taking responsibility of your life? Because that as long as tucha blaming abantu abatukoze kino abatukoze kiro abatatwagaliza na biki byonna tetugenda progressing nga tugenda kubeera nga tulinga abayina omuti wano nga all we are doing is rotating around the same mountain ate tugenda kuzuukuka ku makya tulabe ng'emyaka gituyiseko nga tetuyina kye tukoze. So it is important bwe tuba twagala progressing to taking ownership, to owning our own story, to taking a responsibility. Mukama yakutonda nga yakuwa package yonna oyina right okustopping omuntu yenna okuhaminga oba okudestroyinga naye lwakuba abantu abamu tetukimanyi tukkiriza buli kimu kyetufiiringa kyetuwulira kyetulaba so nogenda okusanga nti sitaani ayingirawo obuyingizi bwayagadde n'afulumira waayagadde
naye omwaka omupya nandisabye nti tubeere spiritual alert. okubeera spiritually alert. Emikono gyaffe no gituyambako okunyamba okuyingiramu eyo embeera, oba it should be only me. Nedda Kalibala olaba olumu kati nga bwoba otandika weetaaga help. Kati nze nja kubuulira nti nze nali lucky nti nakula ne jjajja wange yali pastor nandaga an example kuba nze tera nnyo gamba abantu sijjukira ne Samuel nemu gye yapreachinga ate nga namwewerekeranga nnyo ng'agenda okubuulira enjiri ekisolo ndi mufumbira nno jjajjanga mitanza bandola Dorothy ekisolo naye njagala omanye nti siina kyonna kyenzijjukira but her action spoke louder than words. Otegeera kati abantu abamu tubadde unfortunate nti tetwakulira mu environments ezina abantu abatulaga example on how to be genuine and true with God. Kati nogenda okusanga ng'ebintu bya Mukama biri very challenging naye njagala tumanye nti it is very very important tubeere mu environment z'abantu abasavinga Mukama ate ng'olabira ddala nti ne actions zaabwe zikola ekyo ekigambo kya Mukama kyekikola because they are setting an example for us whether you want it or not, intentional and without intention. Kati nze video nabiraba bi actions ze ne zi-inspiringa nnyo okwagala Mukama oba okunoonya Mukama mpaka bwe natuuka step nga ebintu ebisinga sibitegeera bye babuulira mu church nenga Mukama ndagirira which Bible school I can go to. Njagala kusoma kino ekigambo nkyeyigire myself nki applying in my life ndabe nti kinyamba ne kinzija mu mbeera gyeni mukuba ebintu ebimu sibitegeera era netandika olugendo lwange nenjimalako. That helped me a lot. Ontegeera. Yes. So what am I trying to tell you nti deka tufune desire tutandika omwaka omupya funa desire nti yes ntandika omwaka omupya naye njagala ku straightening a relationship yange ne Mukama kubanga ye Mukama ali already ready akulinze era buli kimu kyonna yakikuplaningira kyonna kiri intact kiri wali kikulinze alinze gwe otegeera leka kule Kalibala lumu tugenda kuyimuka nga bino byonna they are said and Mukama akulage what you could have been what you could have achieved what you everything ogambe onyige wenyigire otunule back olabire nga ddala it is you who missed out. Naye nga Mukama was ready to bless you and ready to help you walk in your blessing. Naye because you were compromising and postponing and everything else, at the end of the day you made your own decision, made one mistake after another. You were just in confusion and a mess here in and here out until life was done. But let me tell you something, Kalibala, life is lived once. It's not a rehearsal. Nti tugenda kudda to correcting mistakes that we're making. It is important you make your priorities right. Putting God first is very, very important. Having a healthy relationship with God is very important. So that you can be on a journey, on a self-discovery journey on a daily basis. And start enjoying your life as a person, accepting yourself, accepting your story, helping yourself heal and be restored. And also helping others and serving others at the same time. That's a fulfilled life. That's a complete life. Naye at the end of the day bwe tugezaako okufuuka bakatonda baffe ne tulowooza nti no we can waliwo n'okubeeraawo n'olowooza nse banne ebintu bya Katonda bimbowa oba binkooya atuka mu church ne weebaka kati olina okumanya nti omubiri gwo gulina ebintu gwe byamanyiira kati nga ne beggulira ebyakatonda otulo tujja mangu bane bigetinga kyova olina okuyiga ekigambo no training obwongo bwo nti ekigambo kya Mukama tekibowa ebintu bya Mukama tebibowa. You understand? Noyigiriza omubiri gwo era kyova Bible egamba nti gyokoma okunoonya Mukama n'ebintu bya Mukama ne desires zo zimala ne zikyuka. Lwaki? Kuba guno omubiri gwo guli used okukola ebintu nga bwe bwabikolanga before. So it is important omuntu nabeera intentional. Bino ebintu ebihappening automatically. Noyimuka ku makyambu kati oyagala nnyo Mukama oba onoonya Mukama oba no, you have to be intentional. You have to work on it. You have to spare the time. Ate nekirala noyigiriza n'abaana bo. Let me tell you something, Kalibala. There is nothing I love so much like sitting with my children and ministering the word to them. Ekyo kiyamba kitya? Kalibala, you are the first teacher that those children have. True. It doesn't matter how many sermons these children hear from their pastor, but your sermon holds a lot of water. The things you have learned, you can share with them through those sermons.
or through those share toyina na kusharinga kintu kinene nnyo mpulira naye nofunayo that ka scripture n'olaba mukama kyakuyigirizamu eyo scripture nga bw'okyaplayinze mu bulamu bwo n'osharinga oli mu kusiga nsigo olaba kalibala kati ffe nga nze sigamba nti okula ne pastor kyanzija okumakinga mistakes in life era waliwo kafeezi wenafuna emikwano emiralu nesooka tulalukakaawo ng'omwana nesooka nembiraba bulungi naye manyi kanzireyo ino sijja bisobola otegeera naye waliwo ensigo oli gye yasiga etevaamu nti ne bw'obaga you are in the wrong place at the wrong time with the wrong people era you'd hear that inner voice ngagamba you are in the wrong place you are in the wrong naye gwogiwakanya naye ogegezaako gisuppressinga naye nga kiringanga bw'oba plantinze ka seed nga ekitandise okumulisa nekivaayo ne bwatebaringa otya kitandise kati eyo seed ye yagiplantinga kuba nze nkubuulira jajange nga nkyali muto olumu oyinza n'okujja noyagala omulaga toyagala kusaba leero obikooye nogera ku liri ne weebaka nakulaga nti wakiri anakwata ebigere byabisabire anasabire emize gyenyini gyolina naye nga omuwulira naye weekoza nti weebasi toliyo nakubeerawo naye nakulaga nti even in your worst of situation nja kukwagala naye nja kulaga mukama nti at the end of the day byonna saida nanogamba naye manyi kanonye mukama jjajja wange gweyakola ki gwe yanjigiriza wa gwe yandagira wa gwe yakola ki kati tulina generation abamu nga bakuze tebamanyi mukama kati nga bwafuna ekizibu atadda ku njaga adda ku mwenge biragalagala adda ku kintu kyonna to numb the pain kati ate ffe tulirake nti batuyigiriza katonda nti bwe tufuna challenge ne problem tudduka wa mukama so example gyolaga omwana we essaawa zino during those small sermons or those short sermons or whatever time you may have to teach and groom them you're teaching them that when life is hard run to God. Not to drugs. Not to drugs, not to women, not to men, not to this and that. This is the way to do life. Kubanga olaba abantu abamu we are good at feeding these children physically, ne tubawa shelter, ne tubawa this and that, but we forget that we also have to train them for life. True. At the end of the day, essaawa zino ekintu kiyinza okubawo what am I supposed to do? How can I do this? How can I do that? But I'm depending on the knowledge I was given. And even when things get so hard, you're like, yes, no, being hard, you're persisting. Nalemerako mpaka bwechagwa. So ogenda kusanga tulina generation eri too weak emotionally, too weak mentally. Nti ekintu kimuhitinga once nagenda mu depression, ne kimuhitinga once or twice nagenda into anxiety, nagenda into all these things. Rachi tetubayigiriza how to ground. Olaba kati abaana bakomyewo Kalibala, I had to have a session where I literally had to speak in each one of them. Simanyi tamu yonna wegweredde ani ayogedde mu bulamu bw'omwana wange ani byamugambye byakkiriza. So I had to cancel every negative word that has been said about my children. And I had to speak life into them. I don't know who has planted a seed of unforgiveness, bitterness into my children. I had to sit and we talk about some of those things. When they too hard on themselves and their perfectionists and their control, I had to help them, understand themselves. Look in the mirror, repeat after me. Nemugamba ha start katino nayogera nga bwakaaba ng'omulabira ddala ayina bingi byabadde keeping the whole time. Nemugamba ha tell yourself I am this, I am that, I am that. Tell that little you inside, stop being hard on yourself. You make mistakes, you are human. Kati can imagine omwana bwatyo ali hard from inside aina omuzadde n'omwongera ate n'ekyo nakyo Kalibala nga kiri awo omwana tali mu primary katugamba ali mu P6 oba P7 kati imagine secondary byayiseemu byatadilinga with atuse mu marriage byatadilinga with years of pain, frustration, disappointment eziri accumulated in there. We need to take ourselves because of learning and studying these things. I am too observant even with my own children. Ayinza okukola ekintu ne mu ignoring naye ndi mu kustudyinga lwaki ali mu kikola. Njagala kustudyinga lwaki ayinayo attitude oba ayinayo behavior. Kati bwe ndaba nga kuba olumu ntuuka ne point ne ngamba Mukama give me wisdom on how to handle it. True. Kubanga
osobola ku breaking omwana oyo bosobola kumuyamba okuprogressinga kati ngoyo gwe nkugambako gwe nagambye okutunula mu mirror kwa waliwo byembadde observing tamu yonna naye nga mutunya butunzi nesirika nogenda okukyala ku somero during class days nolaba obuntuntu neŋŋamba sijja kiadressinga kati kept on asking God for wisdom holiday we yatandikidde mukama nampa wisdom ne mugamba exactly what she needed to hear. I can tell you Kalibala molaba change moyo mwana, you'd be shocked just by that simple experiment of there was a little kid akabadde katandise okubeera sabotaged, okubeera emotional, okubeera sensitive, taking things personal, okubeera controlling, manipulating, okulabira ddala characters zonna eziri mukuva, okubeera perfectionist lwakuba tafunye 90 oba tafunye 100 ng'oli, you know, so many things coming up, natandika okweblaming, natandika okwecriticizing, oba you know, like. And then you observe all these things slowly by slowly. Nomugamba, I want you to say these to the little kid in you. No mulanga breaking it down, breaking it down, breaking it down, kaba. No mulanga hugging. No mugamba, it is well. So tandika dio kwogera omwana ebintu bwe bityo. And it depends. Different kids behave differently. That's why I was telling you, it is important to observe these kids. Observe them. Because as much as you as a parent, you may not be breaking them as much. Is no kwanga breaking or you're disciplining them, yes. You're whatevering them. Then no life, you're doing life, you're running up and down. There's school, there's work, there's this, there's this. Sometimes while you're ignoring, you're overlooking, overwhelmed. Kati batandika overwhelming. Kwa kati Kalibala, to tell you or to show you that something is wrong, it is always showed in our actions. Nogenda kulaba nga atandika okupanikinga baba afune ekintu olaba awogganira baganda be ng'ayogera anyiga mangu akantu katono nyene kamujjako waya nogenda kulaba nga akaaba. You just know there's a lot going on emotionally that needs to be released, that needs to be set free. No muyigiriza how to set free. Kubanga kati emyaka gyabwe, in most cases, they don't know what it means to accept yourself, accept your story, forgive yourself, understand yourself. So, parenting is not also easy. Oyinza okubanga gwe oliwo oti oli outgoing abaana also ogera nabo naye ate ng'omwami atayongera bamenya. Anti kati Kalibala olaba kyebagane, still you need to go back to God kubanga nze n'okuraising abaana bange nze njagala baraisinga na Mukama kubanga olaba nedda sigamba nti omwami waali yes naye omwami naye agenda kukola byakola ki byasobola byamanyi, and you have to respect them, but at the end of the day me what I want is I want God to guide me kubanga olaba Kalibala, we have to be very very careful. Buli omu ali unique. True. Buli omu ali unique, buli omu alina talents ze ziri unique. Tosobola engeri gyo discipline nzono bajja correcting zone. It may not be the same with the other child. But at the end of the day, understanding and knowing how do I come in, when do I come in, so that I'm not breaking the child, or I'm not even confusing them, or I'm not adding salt to the wound, but I'm helping them outgrow a certain phase. Kubanga kati olaba waliwo ogendamu eyo phase nga bakyali bato kati ate waliwo bana bayingira puberty. I know. You understand, helping them understand their emotions and helping them understand how to manage their emotions. Because at the end of the day, agenda kwesanga nga ali so moody, ali so annoyed, ali so frustrated, ali so this, ali so excited about this, naye nga tamanyi grudge. Kati gwe for you, you're shouting at the behavior, the character, naye ali overwhelmed by the emotions. Tamanyi kigenda maaso. But can you sit them and help them understand themselves? This is how the body reacts. This is what happens when you are going through this phase. But you have the power and the potential to discipline yourself, to put yourself in control. Let your emotions not be in charge. Ago mazima kwanga tuwato wa healing naawe nga nawe mundu ina akaana akataka kakaba aye nono na yera aina. So basically who is going to help you? Oh my God, Kalibala Chogede, recently I was in a taxi going somewhere. Omuchala yali mabega wange nga ina ka baby bambi ka baby bakamutawanya mawo olinga kitawo kanyamba banango omukazi yayogera ebintu byonna byayitamu nga bwavu mwaka baby
nagana n'otunnemabega kahagana mukolera kikakazi kato bakasajja kato tekamanyi naye kati olaba oyo omukyala oyinza omujjajinga nawe noga omukyala asobola okukola bwekyo naye oyo omukyala ali mu bondage, ali mu pain, ali mu frustration, ali mu disappointment of which she has not dealt with. Kati in the process kyova olaba bagamba nti bw'otadiringa na bino ebintu otandika okubulidingira ku buli muntu. Kati oyo omukyala omulaba tosagamba nti tayagala mwana we, amwagala naye the pain is now forcing her to hurt the child. I know man agenda kwera heart. So it becomes a generational thing until when you wake up not realizing anogamba enough is enough. This has to stop here. I cannot carry the pain of a generation after generation and yet God has given me a solution. Waliwo okubeerawo nga temulina solution. Naye waliwo nga Katonda atuwadde solution. Nga you can end something. You can stop something. You can heal from something. Why wouldn't you take that journey? Why wouldn't you take that journey? You are worth being happy. Give yourself permission to live. Give yourself permission to be happy. Because at the end of the day, nobody's holding you in bondage apart from you. You have accepted everything they have said and done to you. It has given you a label. It has given you a name. And it is stopping you from living. And you have the power and the capability to stop it from hurting you, to stop you from limiting you, to stop it from frustrating you. That you can achieve so much, but the enemy is not giving you the chance to do that. And God has given you the power to say enough is enough. You can say, you know what, brokenness ends this year. Next year, even starting as soon as possible, I'm going back on the drawing board. I am starting up something. What is it I like? What is it I'm passionate about? I will not be one day say, happening. I'm 2024. No, Katilaba Kalibala, the thing is this. You also have to add on the bit of being positive minded. Kubanga the moment nebo wandika ebintu ebirungi byonna byagala okola mu 2024 kalibala, and at the back of your mind you still think you are not good enough. You still think that you cannot qualify for it. You think that it won't happen because others it hasn't happened. You are as good as one who has already failed even before you started. Right? Because you need to motivate and inspire yourself. Chovola, in many cases, don't go around telling people your dreams and your desires that God has given you. They literally kill your dream because they can't see it. They can't understand it. They can't perceive it. Why? Because it's not their dream. It's not their desire. Nelson Mandela said it so well. It's impossible until it's done. You can hear so many impossibilities, but are you seeing your dream on the inside? Are you seeing it coming to pass? Can you take one step at a time and progress in whatever you've been doing? Kalibala, I'll give you a very good example. I've been on MwasuzeMutya for years, but I can't tell you that I've been the same person year in and year out. No. I've been growing, I've been progressing, I've been becoming better. But this was a dream I had when I was still a child. A dream that I had. You get my point? And it's not like I really earn so much of this, but this is a passion. It's an excitement to see or help others, learning from whatever you have gone through, and you're like, you know what, I want to help someone else. Know that it's possible, know that it can happen. Understand themselves and what is going on. So it is one of those things of where it's important that whatever you are desiring to do, it comes from the inside. It's a passion, it's an excitement. That even when you're doing it, it's not a burden. You love what you're doing. I know. It's exciting. It's just flows. It's not about making the money and getting every material thing that you want and accumulating more and more things. No. And in generation, ejja kuyombesa. Boyogera bwotyo. No. Because okunyombesa, no living a reality are two different things. So is okunyombesa sawas, and 2-3 years or a lifetime will take you to learn the truth. Because it's a reality. Some of us are talking out of experience, not out of ignorance. Well, okunyombesa ngo yogeza ignorance. Toina experience yona, toina che walio isemo, toina chomani oyogeza bugoze head knowledge. You understand? Because let me tell you, even if you have head knowledge and it's never been applied, it can be challenged.
Because that head knowledge that you have, it can only become wisdom when it's been applied. True. So you talking out of head knowledge and me talking out of experience are two different things. They are so different. You get my point. Yes. So for us, it's all about giving you the truth. You take it or you leave it. When I a process, it is the process that is more challenging. This generation is microwave and WhatsApp in a lie of steaming and letters by email. The patience banange obugumenkereza. Yeah, but you see, the thing is, someone said it very beautifully. Said you either go through the school of hard knocks or you actually acquire the knowledge and learn. So which one would you prefer? Anti kati wano hard knocks is where you make the mistake. Nga buli mistake jokola oyigira. Ebiwunda obyofuna. Kati ate waliwo wano okuwuliriza. No allowing mentors or teachers or the word of God. Mostly the word of God, not all. But allowing the word of God to guide you and lead you, no avoiding some mistakes in life. Because olaba kalibala, waliwo some mistakes that tukola in life. Nga they are regrettable and irreversible. True. So many, especially us the women. Kati wo living a life on your own, be bound to make some good mistakes. Chovola abantu abamu bagamba gumu ebiri bakuleka naga kati soko otomere mukwano. Life is the best teacher. Kubanga olaba mu class bakusomesa ne bakuwa test, right? With life it first gives you a test. Then it gives you a lesson. So the choice is yours at the end of the day. Omwami Mulumba Paul agambye nsimo guest w'olunaku olwaleero banaye nkajjudde amagezi. Twebaza Mukama kubanga olaba kalibala nze ngenda ku mavivi n'ensaba n'engamba Mukama ngenda ku NTV olaba kati nga producer bwakuba essimu oluŋŋamba bw'ati ngenda wa Mukama nemuga taata bano baanabo nze simanyi kyakwogera sibeera ekirugenda kwogerako naye topiki eno gye batuwadde kati mpa amagezi ompe n'ebyokwogera kubanga gw'omanyi bye baagala okuwulira kati nze ndikikozeso otegeera era Mukama mugamba n'omuga era bwe namaze nga twogeddeko ne Mukama nemuga naye Mukama weebale kumpa opportunity okubeera vessel okunkoleramu so twebaza Mukama nti atukoleramu ate naye asobola omukoleramu omwami kubanga alina gift Kulumba Paul yoyo omwami ayogedde bw'ati. Mukama amuwa omukisa bambi yeebale kusiima. Amiina. So nga tuwumbawumba ndoza guno omwaka gwengenda okusemba okukulabako. Nja kuddamu okulaba next year. Bubaka bwaffe buliwa bwotu. Naye omwaka gunyumye. Amiina Mukama tubadde mu class ey'amaziga ey'enseko naye twebaza Mukama next year egenda kubeera mwaka mulungi nnyo. Amiina. Tugwetegekere si mwaka kutwetegekera. Tugwetegekere ate tuyingire ne Mukama nga our heads are lifted high well knowing that we are children of God and we are the head. We are victors, not victims. Yes. And we are heads and not tails. Yes. And let me tell you something. Bwe tuyingira 2024 with God, yes, nothing can stop us. Amen. Nothing can stop us. We are above, not beneath. Era plani za sitaani zonna tuzisazaamu mu linnya lya Yesu. Amiina. And only the plans of God are coming to pass. Amen. But I want every child of God to remember that God has plans for us, but it is only us that can allow them to come to pass. God wants to work with us. He wants to work through us. Olaba mwami obwasiimye about the program. Yes. God is working through me. Amen. Nanditudde awaka, this would not be done. Nandibadde sisoma kigambo, this would not be done. True. So we need to take the effort of studying the word. We need to take the effort of going into prayer. We need to take the effort of allowing healing and restoration to happen in our lives. And we need to believe in ourselves. I like that. We need ate totanga mukwerabanga muntu mwavu kijeewo oyinza okubanga wakulira mu family ng'oli mwavu oyise mu bwavu naye Katonda si mwavu nannyini nsi ye yatonda buli kimu ate bwe yatonda buli kimu yatonda buli kimu kye weetaaga okusucceedinga mu nsi muno. Yes, obadde challenged. Yes, waliwo ebigenze mu maaso ebibadde si birungi naye Mukama ayagala obiyigiremu oyige whatever you needed to learn. You forgive yourself and forgive everybody that was involved. Take the lessons with you 2024. Totwala bitterness, totwala anger, totwala frustration, totwala chichona.
take the lessons. Ogenda kulira wa Christmas? Tukyakirowoozaako ekyo. Katubasiibule obudde, katubasiibule nga tubaagaliza olunaku olulungi. Mukama abawe omukisa, tubaagala nnyo, byonna bijja kuba bulungi. Amiina. Tusikana olunaku olw'enkya. Sigala ku NTV ne Spark TV, mubeere bulungi. Bye.